Faridah TV mbandiza akadde kano mwasize mutya ngenda kusaba osubscribing bagita Faridah TV finally omwami wa Faridah Nakazibwe mbina masa omunange Faridah Nakazibwe amazina akola ki nalaga omwami we mbina masa so ngati ne lwama owa TikTok avude ne yetondera bonna netondera ne ala yakole ki amusonyiwe munange mbina ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale bagita Faridah TV abali Saudi Arabia batundeko abasinze Bahrain abasinza mu ggwanga erya Omani bagamba ati muri bakabe nnyo kubanga mu following bane updates ezibazitambula okwetoola eggwanga Uganda. Comment section bwerya obaka buntera mu comment section ate osikalenga hoji following bagita Faridah TV yuji mwebali nnyo mwebali ddala okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale rwama avude n'agamba nti banange nvumye nnyo abantu kanenenye forgive me yahala avude neyokola ki neyetondera omutonzi munanga amusonyiwe erwawo bonna bazikoze ki bazze ayisaamu eggaali bazze ayisaamu amaaso bazaavuma bagita Faridah TV ki subscribe button nyigene kale jimpereka like munange anti bamu kwa abayisaamu abantu eggaali rama yomu kwabo abayisaamu abantu eggaali avude nakola ki avude netondera abo bonna bazze ayisanga mu eggaali abagamba bannange munsonyiwe era nasaba ne Katonda akole ki amusonyiwe olw'ebyo byazze akola pamita rama omu kwabo bana ba tiktokers bagamba nti stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyomulembe ate ebyakabi mbagala nnyo muna era mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugi followinga bagita Faridah TV yuki bamuyita rwama avude nasaba ekisonyiwe eri Katonda muneyo ng'avude ng'ezikosa zino bagamba nti kyaddaki omuntu alabye ku bba wa Faridah Nakazibwe Faridah munange yamaze nakola ki nakoba omwami we ebifaananyi era n'abiteeka ku social media era nga bitrendinga akadde kano ono yabadde ne muwala waabwe agenda okubanga atuula Piero agenda okubanga akola ki akola Piero bannange abaana omugambo gwatokomose abaana omugambo gwatokomose bayo kiri ku social media essaawa zino naye nga basinga bagamba munnange Nakazibwe tiyalonda wabi omwami alabika bulungi wuuyo omwami wa Nakazibwe wuuyo kati abonoke musajja watu bulijjo agezaako bugeza kati saa zino balaga bamukubyeko ekibaati bangi nnyo abagamba nti bonoke tasaana Nakazibwe biki mwatu kyalinga kituufu ekyamazima bonoke ne Nakazibwe jasindoza bali bamukwano tomanya bonoke ayinza okuba yali alinawo kendowooza eyiye kubanga abaana basinga ku social media bagamba nti bonoke osanga ye nga ye ayinza okuba yalinawo endowooza eyiye ye nga ye endowooza eyiye ye nga ye kwani ku Faridah Nakazibwe naye nga ate Faridah yesi kyakola ki yesi kyalina kubanga Nakazibwe nga ye bonoke amulabanga ki amulabanga mukwano gwe ate Nakazibwe mukyala mukulu ku bonoke akalabanga katooke ananga bana social media batakomoka omugambo bagamba nti osanga Nakazibwe bonoke yamulabanga nga mutowe era abasinga bagamba kyali badde kizibu nnyo ate abasinga ne beebuuza enkulu yo tenywa enkulu tenywa kale munange byebitambatambula kadde kano ku social media omugambo gwokutokomoka naye nga ebifaananyi byebyo ebyomwami wa Faridah Nakazibwe kyaddaki ddala si okuba nga bitrendinga lunaku lwaggulu okubanga bitambatambula ku social media lunaku lwaggulu mpaka nakakati bikyatrendinga mpola mbagamba nti stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyomulembe updates simba nazo ezibatambatambula okwetoola eggwanga Uganda bagita Faridah TV yuki mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugi followinga updates simba nazo ezibatambatambula bamita omwana bamita Kinza ate Faridah munnange naye yakoze ki yamuwadde ebimuli bya ssente kwegamba bano bannayuganda bo bakoze ki bagambye mwe abatasobola kuba baana bammwe ssente za bimuli mwabamanyi azisobola azikole ki aziwe omwana we atazisobola azeesonyiwe era ne Nakazibwe mwala we yakoze ki
yamuwadde ebimuli bibakoze mu kiri mu ssente. Ebimuli bya ssente yakoze ki muwala bwe ne yamuwadde nga munnange omwami yoyo munnange ate yafaanana n'omwana waabwe, baafaanagana ne muwala waabwe kati abadde babooza Bunoke ate biki nedda Bunoke baamukubyeko dda ekibaate. Bunoke alabika ali tasalawo amanyi Bunoke ali tasalawo ye nga omanyi musajja atabala buli wamu, ate Nakazibwe alabika tabyagala ebyo munnange. Bunoke yakola ki? Yalimu okusalawo Nakazibwe n'agamba owaayi siri ku bantu batasalawo. N'akola ki? N'aleeta omwami omulala era nga munnange y'omu kwabo bawala baabwe ono omuwala ono yamukuba ku muwala wa Nakazibwe gwe yazaala musajja oyo. Yes, information ndamula ku social media bwetyo bekola ki? Bwetyo bigamba Nakazibwe yamaze n'amupostinga. Jimpereka like comment section weerya oba kabuntira mu comment section ate sikanenga hoji followinga bagita Faridah TV mbagamba nti muli bamaanyi nnyo updates mbanazo ezibatambula okwetula eggwanga Uganda. Omwami wa Faridah munnange yoyo mwami yoyo kati abadde bawoza Bunoke takyalinawo akafo takyalinawo ekifo Bruno takyalinawo ekifo bakitutte ne Nakazibwe yatwalibwa baamututte dda. Jimpereka like abali mu ggwanga lya America mbatumiddeko, abali e Yamannyi mu kibuga Bali, abali mu ggwanga lya Spain mbatumiddeko omusajja mukamanyikiddwa nga Katongole Jimmy ali mu ggwanga erya Spain kutumire kwa nga followinga bagita Faridah TV nsonga ya mwami wa Faridah Nakazibwe munange yoyo mu subscribing ate munyigende kandoza mumulabye mube bulungi mweraba.